Omuntu bwawulira ekigambo ttaka abamu bessiwala n'abaana bamira olutiko. Ettaka lifuuse ettaka. Kato kyalina guweesiga kaabe muto kaabe mukulu oba kaabe muzeeyi bonna obulyake bwayitirira mu nsonga z'ettaka. Olwaleero no program Taasa Makaago nange Nakachwa muwala wa babiri tugenzeeko e Kabowa. Omukyala Christine Nyonnitono agenda kubatubuulira wano waasula bwe tunaavaawo ensonga yaffe tugitwale ewali obuzibu eyo no Mayigwe district gye tugenda okugenda ku kitundu kye bayita Magamaga. Maama, ki ekikuleeta ku Taasa Makaago? Ekindeeta ku Taasa Makaago njagala kunzigirayo ettaka lyange ndikozese kuba liri mu mikono gya ssenga wange muwala wa Namusoke eyalinguza omugenzi Namusoke naye buli lunaku aŋŋamba muviire ku kibanja. Omulabi neegattaako nze ne ttiimu yange nga tugenda e Mayigwe twagala tumanye ensonga eno twagala tugimulungule bulungi. Ekitegeeza etandikira wano kati obugazi omukyala eyatula wano oluvannyuma n'asaba engeri bw'ate alina ttaka walala bamuziike wano. Bw'aba yatundawo kijja kitya okuba nga ate bamuziikawo. Gano ge malaala ag'omugenzi Namusoke eyali omulwadde n'atundawo wano ewuwe era n'asaba nti yali talina wagenda kubeera oba bagenda muziika n'asaba bamuziike wano. Bano bamanyi ensonga zaabwe baziyitako ozimanyiko waziwulirako ezaawe kibanja kiri wali eri mwe balima ebikajjo. Kibanja kimanyi kuba kyali kya Namusoke ndowooza n'akiguza okakasa olowooza bulowooza kuba batugambye nti ebiseera ebyo mwami we yali ssentebe. Jjukira ekibanja kye tuliko kyagula mu gy'ekyenda nga kiva mu mikono gya Namusoke olwo kidda mu mikono gya Nyonnitono. Ensonga lwaki ssenga abadde atunyonnyola wali era n'atugamba nti ye ensonga bw'atyo bwazimanyi nti baagula naye ate omuwala kyate ekintu teyakisiima. Oluvannyuma lwa maama w'okufa kati nti ajja bw'aba baagala oddipi mu boddi kuba ate n'ajja n'abatawaanya ensonga bw'etyo bw'eri. Naalongo talina bingi byakwogera Saalongo tubadde twetaaga naye ate Naalongo agambye nti yakimanyi bw'atyo kuba yawulirako. Jjukira maka muno ebiseera ebyo eby'ekyenda mukulu Mubiru ye yali ssentebe. Katugenda tunoonya ku ssentebe oba chairman aliko kati ensonga zo zina kuba zatandikira wuwe. Oyo chairman ali kutambula n'ensonga ezo ye tuli kujja. Katugenda bamuyitane Ismail Kabanda. Omwami Kabanda nga ssentebe kati aliko era ensonga abadde zatandikira mu ofisi ye kubaga basooka kwero si wano ne babasindika ku 2. Twagala tutuuke tumubuuze ensonga zino azitambuzza atya ye ebintu abiraba atya lwaki biruddewo ng'ate eyagula waali newankubadde yatunda Katonda yamukowoola n'ate muwalayo waali bw'abanga bali mu buyinza ebiseera ebyo bajjulira ne bagamba nti baagula bali baatunda lwaki bano babatunduza emitima. Katugende tunoonye Erosi mukulu Kabanda oba chairman Kabanda. Naalongo kweyanziza munange Saalongo omutulabira tujja muddira olulala senga yabirimisa eka ziringa mukaaga oba nyakitundu naye tankwasanga kuwadde olukulu ng'ate yajja namba kateekemu ebikajjo ngeri wootuutse n'abaana si kubinyumiriza bwana mwandu n'abaana bato omwana gwe baleka bamaka ali mu nasale senior 3 omukulu nedda obestborn asembayo omukulu ali mu class omukulu yabiva abakulu amala enyumba ye yeri Kabanda wewe wow zamanyi era abadde azitambuza aliwo tutegeezeddwa ani omukyala tutuulirewo kyeyasebo. Salamu alaikum. Jebaleko taata. Bampita Nakachwa mbakubudde ensonga etulese ya Nyonnitono y'ekimanyi
wali nekiba kyate nkaya neziri tutulireko watya Kambala bitako banda katusoke tunonye we tutuula cheya wewe kurukia kibamanga Muna wewe leo gola kola dadi habya kuteka ateke twenda maise maise tutuule wano wano wamala agala kasiikirize twetaaga kyawantu tugenda kwogera babiri bali basooka baveeko leeta wano entebe yaffe twogere bali baleke ensonga munnange Nyonyi Ntono yatutuukirira mu ofiisi yaffe natugamba nti ekibanja kiri ekiriwa kyeyagula mu Gyekyenda kireese obuzibu baagala kimugobamu ate nga bakigula era naye obuzibu obuliwo mulimu amalaalo ate yakibaguza ate ne bakkiriza okukola ki okutunda nga mulimu amalaalo nentwebuuza ki ebintu bino ogwo obimanyi otya kubanga ebwe baagulirawo mwami Mubiru ye yali ssentebe n'omuddira mutimanyanga mukiibi kiibi n'omuddira mu bigere ensonga ezo zajja mu ofiisi yange netuzituulamu olwasooka mukyala agenda n'amala ate emyaka egi nga talabika netuweebuuza ono mukyala kyali aliwo alina atalabika Nyonyi Ntono oli kyate naye nga Nyonyi Ntono ekibanja kiki obukakafu tubujja wagwe obimanyi otya twagala otuwa ekigambo kye kitukakasa nti ddala Nyonyi Ntono ye nannyini wali tuyinza okuba tumalidde bwerera amafuta gaffe okujja ano n'obudde bwaffe nga si bwawo yagula kati obuzibu buvaawo kuba okumanya nga yagula oli yajja n'agamba njagala balansi ate simwagala njagala kibanja nga talina kyagamba Nyonyi Ntono atugambye nti yali ayagala badizaawo ssente zimama we zeyagutunda omuwala kyate yali ayagala kubawa ssente ekigendera kya Nyonyi Ntono yagamba nti tekyali kyakubadiza ssente kyali kyakugula ttaka kugulira baana be bamulekwa kati Nyonyi Ntono mumuyambi mutya kuba tugambye bagenzeko makooti bagenzeko ku ttu naye nga tayambiddwa twamuyamba nnyo ne mukomawa netumugamba nti ekibanja kyoba ne bajulira kati omusango ne gukulu simanyaawo tebaddanga n'okutuusa essaawa eno era sibiwuliranga nako kati kaakati okyate ye bwajja yeeripotingako wano mu ofiisi oba agenda bugenzi wali n'akola effujjo oyo ali akola fujjo naye yali terimugasa kati gwe lwaki tewaguba omusango gwali gugenda mu maaso tewasaba bamuteekeko envumbo okuddamu okulinya eno mu kitundu ky'okukyangalanya Nyonyi Ntono ettaka akozesa era ttaka lirye kyate teekeko envumbo okujja okutawaanya senga wa Nyonyi Ntono ne Nyonyi Ntono ennaku zino takyajja kyabatawaanya nga tomanyi atugambye nti ettaka ekibanja kya Nyonyi Ntono bwakimanyi era ne gye bagenda gye bajulira bwekyo bwe kiri naye twebuuza ogwanga guli bwe gutyo lwaki ate kyate akomawo n'atawaanya senga wa Nyonyi Ntono ne Nyonyi Ntono wa Nyonyi Ntono atugambye nti bwe yajja okuba ettaka bamuddusa misinde bamugoba misinde ki ekigenda maaso nze wema mpuliriza emboozi eno erina weetuuka nebanga esirika nga teyeeyongerayo gwe wabeera ekibuuzo ani alemesaani ki ekigaanyi lwaki Nyonyi Ntono abeera n'okutya mu mutima gwe naye ng'ate kyeya atugambye nti wawe katugende tunoonye kyate naye atunnyonnyole lwaki ataataaganya omukyala naye ate nga yagulawo yesooka olinde kyeya ensonga y'amalaalo gali nga sinnakuvaako nga tetunagenda eri nsonga nkulu omuntu atunda atya ekibanja nga mulimu amalaalo akabuuzo keetaaga mukyala Nalubanga oyo kuba ye yali okusaawa ennyini ate bali baatunda bamanya nti mulimu amalaalo ne batunda kati eyo kyo kikwata ku Nyonyi Ntono bo bamanya nti balina amalaalo mu ttaka omwo ne batunda gono Nyonyi Ntono n'abawa ssente ati ogwo musango gwa Nyonyi Ntono anti baga nti wali waffe kubanga wali nnyabo wuuli wali nnyabo teyatunda kubanga wuuli bamwebasa wali asobola otunda omuli amalaalo asobola nti yayagala ssente ate naye n'amala n'afa ate ne bamuteeka awantu wewamu talabanga bitabulatabula kyeya nze ntunze ate nfudde ate banyongedde era wali ekyo kibuuzeeko mukyala Nalubanga bwati bwatugiriza n'agamba nti naye bimutabulatabula tugende wa Nalubanga ajja kuba tunyonyola ensonga amagombe n'amasoko yako
lwembanga nfuire munsaliranga ka katundu wana akatono awali mama katono nnyo nange ne banziikaawo ensonga lwaki mwanyina yali akyaliwo nena yali akaaliwo ni mwanyina nga waliwo mwanyina Luigi bwatyo senga Nalubanga bwatunyonnyola nti kwali kusaba kwa mugenzi Namusoke Katunda Kibanja bwe batuziikawo nze ne mwannyinaze temukirizanga kuziikawo twafeka abooluganda ne maama waffe bokka kwe mukomanga kunze ne mwannyinaze era kyati tebaddanga mukuleeta mufu mulala awo nga naye akimanyi kyati nti be bafu abo bokka abooluganda abasatu n'ennyaabwe bwatyo nnyonyi ntono bwanyonnyola ku nsonga y'amalaalo senga Nalubanga gaayisa amagombe kuba bwe batebagayita katugende tulabe kyate ye bannaffe ye ng'afuuse kajiko nattabula atwagaza ki senga Nalubanga mweraliikirivu nnyonyi ntono kagulawo naye mweraliikirivu senga sooka olindeko senga nyina ekibuuzo kyo bangambye mbu naye wasaba nnyonyi ntono kusalirako ekitundu bituufu ekitundu wali mbugwe obadde olabirirawo bituufu senga nagamba nti kati bannange ntawanye n'abantu abo baagala kukola ki nange mwandinsalideko akatundu okuva mu 9 ate ebikajja ani abirimamu nze nabirimiramu ani abikungula nze nabikungula sente muziteekamu sente ziragawo sente tuzirya naye muzirya nani tuzirya ffekka mwekka lwaki nnyonyi ntono temuwa ate kati akusalireko ate nga tomuwa n'amakungula kati senga bali mu ssomero basoma kati wagala bakusalireko okolewo kyotunde omwana bamuleka wa mbeerewo obeerewo senga ate atutabudde byona amaanyi gona agabirimu galimu nze okuva enumeere okugula nino ntono ninze kukola kininze ise okoleke senga amaanyi gonna gali mu ggwe tetuganye gwe walaba ekibanja era notegeeza bbawa nnyonyi ntono nti batundawo naye ekyebuuzibwa okuva mu 9 ani alimawo era amakungula galawa mu nsawo yaani nze nimirawo tekikumala kubanga bakusasudde onewunyisizaamuko katono kati obadde okwagala okusala wobanga ye yabyogera nti namukoba okunsalirako kuba lwe yajja nti bajja kuponta nti bana munzinduire buzindule nze ninze omukuumi wa wano lwaki munzinduire kati ate naye wali oyagala soka akubbe kasimu senga agamba nti olunaku lwe bajja okupunta mbu baamugwako bugwi nga booga nti okinsuddeko obusuuzi naga nti yinza akuuma ekibanja kino mwali badde muntegeeza kale nze nzira buzibu kuyitako eri oba ng'ekyo kyemukobye nti muwakoba okusalako ze byonna bivaamu era naye ng'okyakungula ebikajjo nkyabikungula ate era ebikaado ebyo bayenda era balikozese kenze era nditaamu ebikaado lisobola okukuuma ekibanda ekyo kyali kubeerawo naye n'oteekamu ebikajjo aleme okujja kusaalimbirawo buli lwe bayidda nti toolawo ebikaado byo twenda itaka lyaffe n'eŋŋanda n'embizzaako ebyo ne bikuumya itaka eryo webale kuuma ttaka senga nti oba kulikuuma lwakwenda bugayiga kulikuuma ng'ebikaado ebyo ne bikuumya eki eitaka eryo nagambako nti ebyo senga byogambye ffe tubadde twogera ku nsonga eno tetunagamba nti byanfuna eryano ninto era neyalinga emyati tugenda kunoonya kyata tubule lwakyata wanyasenga n'ennyonyi ntono ku ttaka lino maama we lye yatunda ate kakati ye n'afunamu obusungu atuuke n'obaddiza ensimbi nsonga kyennyo kiki ekimutabudde wakuba wali eri waliwo amalaalo g'abaŋŋanda ze oba ayina ebirala ffe bano byebatannatubuulira nga bimuli ku mutima byetaaga abitubuulire awo no tusooke tubateeke ku minzaani tulabe ekituufu kyekiriwa katugende tunonye ekyate tuva ku kyalo Bukoli ewali ekibanja tubakirambula era ne tujjayo senga agenda tutwala eri kyate Nabalongo gye twolekera era gye ekikubo kino kye tukutte tugende tumusisinkane atunnyonnyole lwaki atabulatabula abantu bano. Fred alekerawo olugambo buli lwanda banganzize nga ne guli nono omuvubuka mwanyinaze yani omulenzi
Kaakati tutuuse mu kitundu kye Nabalongo twolekedde ekyate gye yafumbirwa ew'omwami ewa John. Ge makoona gano batugambe tuyise ennyumba emu 2-3 ng'ate tutuuse ewa John. Twagala tulabe ekyate atubulire lwaki alumbagana abantu bano. Weewa wayinza okuba ng'alina ensonga ife gye tutannamanya oba wali wakyali waabwe oba bano tebaasasula kumalayo. Byonna bye twagala okumanya ensonga lwaki tugende tumutuukeko atunnyonnyole ku nsonga eyo.